Togenda kuwoma kusinga mama abaana oli awomedde emyaka 15. Okitegeera? Awomye n'ava mu kuwoma nti abawooma bakyajja. Abaana b'abakazi bali eyo ng'agassa obulungi n'okuwooma n'empisa nga yenna muwoomu. Okitegeera? Gwe nno olina kuwooma kwokka n'empisa toyina kuba bwemba toyina mpisa bagata okuba essimu n'ogikuba oba toyina mpisa oba obuuse ku kiregano ky'omusajja wabula gwawulira osindogomera eyo nti okuba yakuwaanya ennyo nti owooma anti abakazi babeeyo ebbali nga bagamba nange ndi mukazi kati omukazi oyo kikyansinza njagala okukutegeeza gwe omwana ow'ebbali bw'ofunanga omukyalo ow'ebbali bw'ofunanga chance omusajja n'akwagalira ebbali n'akuwa buli kye weetaaga sirikirayo muve ku bakazi b'awaka. Aba bakazi bawaka balina ebyama by'ababba baabwe muleke kuteeka ntalo z'abasajja abo bayambye ne babakwana ne babalabirira ebweru ne babawa buli kimu ate ne mubyonoona musirikire eyo bw'oba wawooma nnyo ng'ensujju yo ewooma nnyo ekizo waawaka ng'omwami agiriira bweru teka kuvayo gamba nti ekyamulesaawo nze obuwoomi bwe nnina mu nsujju yange maama buka nnyo si gwe osembye okuwooma abaana bawooma ne bajjajjaffe we bawooma enensi abawoomu bangi sagala kuseka si gwe osembye okuwooma teweeragira mu kuwooma ate si gwe osoosa okukola ki okuwooma ensujju ziwoomye e Uganda wano segate kano kaddemu teweeragira mu kuwooma kakkanya obuwoomi bwe wansi. Omusajja omutuufu omukazi yali mubaddeko bbanga ki nga tannayingira mu nsujju anti omusajja yenna omutuufu romance yali badde yaddakiika mmeka nga tannayingira nsujju yaligaza noyingira ensujju ng'omukazi oyo amaze otutuuka ku ntikko ate eri abamu abatuukako ne baba nga tebakyayagala anti olaba nakugamba nti akajanja k'abakazi kangi nnyo. Omukazi bw'atuuka ku ntikko kiki ekyebikka nsujju abaddeko ze bwateddamu neyeebumbula neyeegatta bweti abamu bagamba mbu aba alumizibwa banangenze kati nabutuseda ku ntikko olumizibwa bulimba nyingira numizibwa ate kati olumizibwa ki ku kisenge ate nga tuwongera amasavu gayongera gaba kweyunanjuyo ebirungi byayongera kweyunanjuyo senga baba batulimba kiyira atandi ayongera kweyongera kulukuta kuba bakuteeseteese bulungi bakuteeseteese bulungi kati omanyi lwaki nalige nti omusajja ayingira ensujju nga n'omukyala amale kutuuka ku ntikko nti abakazi abasinga bonna entikko bagifunirawo kamenya miggo. Tukwaniriza nnyo embozi muyojje kwe tuli Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange webale kutulaba wonna w'osinziira abali mawanga g'ebunaayira wonna w'oli abali wano waffe Uganda musiibye mutya abali eri abamu nga budde bwakakya eri abamu nga bwakazibu gakisinzira wonna w'oli tukubuuzaako nti ogamba otya eyo waliwo comments nyingi nnyo of course ez'enjawulo zitwagala okuyitaayitamu comments awo eri abamu ku abo bageza ku commenti nga tetujja ziyitamu zonna ku lwakadde kubanga twagala kusoosootola akadde katambudde dda nesooka onzikirize asooka akubuuzeeko senga Madrid nsanyusa okukulaba nange okusanga ogamba otya ndi bulungi ali atya ow'ensujju talina tabu yonna alyoke ensujju olya oba wagivaako ngezaagezaako bwenti ye lwaki ogezaako mwana ng'oliiranga ddala n'engalo n'okomba kale ndiira ddala mbaaniriza mwebale kubanga ateekwe muli mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kunjagala ng'omuntu ndi musiimu abaŋambye bukomenti buzaamu amaanyi neyanzeege nze Sara Madrid Nabukeera gemannya gange. Yes. Senga manja tutandike naye nga bwe mbadde ngambye tutandikire mu messages nzisome oba onaazisoma kanzi kuosome messages z'abantu tuzisome tuziyite mu side awo abantu balina ensonga zaabwe naye nga tuteekeddwa okuba nga tubyogera kituufu nga tubyogera abantu babitegeere kubanga kakati mu messages ono ayebale ayebale win yagambye tino bring her back she's a good teacher thanks madam yakwebaziza sima ayebale ono nyano siritegeera nno lino naye yagambye bring her back kyeyagambye nasawawo obutima awo neyanziza yes ono mulala yagambye tino this is my question once I'm alone nfuna feelings nyingi era ntoba nnyo
si kinene nnyo ekyo okutoba n'enkuba etonnya era n'otoba era ntoba nnyo always I pad myself naye wensisinkana omusajja ate feelings ne zibula okutwaliza wamu kyeye kati oyo ayingira inbox tujja kunyumya kati soko muwe namba mangu awo enamba ajja kuyita ku 0752 887 24 so oyo mujja kuba mwogera mutereze ensonga ezo tuzitereze onagamye nti nno ono Daniel Chaligonza nga tino Geoffrey thanks for bringing to us Senga emboozi mpoomu nnyo bukomyewo olulala on a different topics so kyetukoze okusaba kukuddiddwamu tuli naye Senga n'endala nnyingi nnyo tujja kungendo ziyitamu kawo mpola kale tujja ziyitamu mpola Senga omulundi ogwayita twagamba nti tunatukomyewo tujja kwogera ku nsonga y'obuyonjo mu bakyala ko n'abaami so obuyonjo kikulu nnyo kubanga obuyonjo era bukola kyamaanyi nnyo okutwala omuzannyo mu maaso n'ozanya paka ekyenda bwe kiggwako abamu ne bagenda ne mu extra so obuyonjo oluusi bwe bubula oluusi omuzannyo guba gwakatandika bwe guti nga leefa afuwa effirimbi mbadde nyatutandikire ku nsonga kubanga waliwo n'ekibuuzo mbadde sa utandikire ku butya omuzannyo bwe gutandika kubanga ennaku zino abaana ab'obuwala balina okwemulugunya nti fe abavubuka tujja omuntu n'omukako kiyifuyifu ku mumwawo dakiika emu bbiri naye giraagira mukoba otya neweefubitika weebale nnyo baga nti ensonga eyo abaana ab'obuwala bakosezza nnyo kati mbali nyatutandikira awo bwetujja okuva tuyingire mu buyonjo n'ensonga endala ezinegattirako awo kale neyanza ssebo akakati gwe omulungi atulaba omuwala oba mulenzi nga kwoli olaba eri abaana ab'obulenzi nze abamu ngenda kubayita butamanya nti omwana omuwala ogenda kwesanga nga agendako ewa sengaawe n'amubuulirira mwana wange basennya enku mwana wange bw'oba enku ozisimbayo ozikwata ozzeeno n'otajjaako ate kamenya miggowo kamenya miggo n'asigalawo kamenya miggo kimanyi kiba kinyeebwa kiba kinene nga kikukunavu mukko bwekiti yekamenya miggo oyo kati Katonda yatonda omukazi n'amwa kikamenya miggo kiri awo wagguluggulu kati senga bw'abulira omwana omuwala oyo amugamba teekayo enku naye kamenya miggo naakole ki asigaleyo kale ffe ne tweteeka bulungi tuliko abuulirira naye n'osanga omulenzi nga ye teri akola ki teri abuulirira n'okusaba obusaayi ebisubi okuggwa ku musekuzo gwe nga bibalema bikwagudde bannaabwe okufa obufi abo abaana ab'obulenzi nga bisubi bijjula omusekuzo gwonna ne gubuulira namu kumpi eno wansi kutuuka ku bulimaawa ne gusakaatira osanga natalina bulimaawa ng'alina bimangada bye bibiri nga binene bizibu newabaawo n'abalina tuno otutono tulimaawo otwo twonna ne tubuliramu mubamu abalina ebinene n'abalina obutono abaana abalina ebigimu alina bimangada bibiri nalako alina kisejjembe ng'ekintu kye kinene nnyo kiringa omuyembe gwa sejjembe newabaawo n'abadina obulimaawa nga buntu butono nnyo bwakundugga naye tebugaana kuzaala azaala naye nga kale bw'aba ayimiridde alina ennyuma gy'atanyuma katutini nnyo tuli kuli ku musekuzo tulimaawo otwo naye kati obwo bwonna bukyafu nga ye bino bisakaatidde taliiko ayamba ye mwana omulenzi kati ebyo byonna bwe babitandika n'amanya nti ntunula bwe nti paati yange nnemye okuyonja ojja kwesanga bino bye yalikoze yeggyemu engoye yenna ng'omwami ajja akiisinge atandikire awalomansinge ng'olumu obukyafu bumulemesa ye buli ku ye ng'omuntu omulenzi oyo nga bumulemesa okukola byonna bino ng'ayagala ateeka akiisingeko katono omusekuzo guyingire ekinu gutandike emirimu tutandike kusekula binyeebwa era bwe gumala obisekula akujja syo mangu nnyo mu kinu nga tebamulabya nsyo azeeko empale kati oyo bukyafu
bwe buba bumutawaanya. So singa abafunye amuyonjo abakyala gye bali eyo ng'omukyala asobola okuyonja bbaawe obulima awo n'abugyako ebisubi ebisakaatidde n'abisaawa. Ng'omukyala era omulimu gy'agukola naye singa abakyala bo banaakoma okukola emirimu. Omukyala akola emirimu gy'awaka alongoosa amaka akwoleza engoye ez'okungulu n'ez'omunda ate n'omudda gy'agusaawe. Ate munange bino byonna oyinza obyerabira naye ate ekinu omusekuzo ogw'abagatta bino mirimu gy'awaka gyabasangawo. Okitegeera egyo giteekeddwa okukolebwa. Egyo giteekeddwa okukolebwa emirimu guno omulimu ogwakuleesa kwe kulabirira omusekuzo guno gusekudde gutya ebinyeebwa. Ngukuumye ntya okubanga amaanyi agasekula ebinyeebwa mwegali. Olumu abakyala ffe tumalamu omusekuzo ogwo amaanyi nawo nja kutuukawo nkubuulirewo. Kati ekyo kye kiba kyandeesa ng'omukyala mu bufumbo muno. Bwe kindeesa ng'omukyala ate okukwata omusekuzo gwange ne ngusaayira ne nguggyamu nsiko buzibu ki obwo. Kakati senga olutuuka sawako ebisubi bw'otuuka ng'oga nti omwami omugamba olusonduleese terera nsaawe olusolunonduleese serera nsaawe akamweno gye nzijeko ebisubi ng'otandika bulungi nnyo nga neno mu bulima awo owenjula bulungi ng'obujjako bulungi ebisubi oba mumativu gwe omukyala nti ekintu kiri bwe tuba nga ngenda kubaako omusekuzo gwange bwe naaba njagadde oguteekako mu kamwa ti muyonjo. Kubanga gwe wennyini omanyi obuyonjo obuli ku ki omusekuzo okwo nti omanyi n'ogweyonjeza okitegedde oguyonja nga tegunnasekula binyeebwa ate ne bugumala okusekula ebinyeebwa ng'ogukola ki n'oguyonja gwe wennyini omuki aguyonja atya nga tegawo nyonja yawaawo ndowooza nsooke nkugire waneeno ku buyonjo tumale abaami ekibuuzo kyo kirindeke kyebakira nyingire eri mu nyonja yaagwo. Akati tubadde wano olwaki abamu balemererwa okukola ki okuromansinga n'alya buli nenkunyonyola nti obukyafu n'okwetya eri abaana ab'obulenzi ayinza okwetya nazze enkwawa si nnyonjo bikisi biyonjo ne bimulemesa okukola ki abalala butamanya ate nga teguyiga nga talina experience ate tayiga naddala abo abasajja basoose okukolamu ku ssente anti oba omutya n'omugambako yakwadde miliyoni y'essente otya n'omugamba nti byokola si bye byo ebinyeebwa bisekulozaawa otya n'omugamba nti ebyo byosekula bibuuka mu kinu otya n'omugambako owaana muwaane bwe bagamba ogiwadde omuliro ogoola enywedde ogisobola goolo naye nga bamulimba tova ku maini wooteredde weewo tugende wa nga ne gy'alaga tamanyiiyo naye olw'okuba alinamu akasente abamu n'akasente kabalemesezza okuyiga ekyokukola kyova olaba abantu abavubuka abamu abayiga laavu oba tugambe sexi beba abavubuka abasanga abaana abawala nga bakyali baavu nti bw'asanga omukyala we ng'alina gy'ayitidde n'amanya ekintu bwadde amugamba bulungi nti omanyi ddiya nti wano bakwatawo waleeta kino naye omusajja amala okugaggawala adde agudde ekikoowukoowu omukazi ye yejjulira yapangirira omusekuzo gutereere gusekule ebinyeebwa tekitegeeza omusajja otalina budde bwabikuddaawo kumala ddakiika 15 tebabulina baana balenzi kwegayaaza n'okwegayaaza kuleesa obuzibu kwonoonye sekisi waffe yali so nga sekisi muwoomu muzibu ne bw'oba n'ebizibu enkumuliitu n'osanga omwana amanyi sekisi obulungi ebyerabira naye bakuba abavubuka okwata kugaanidde ddala okubulwa bakojja oba bakojja bebakola bye batamanyi nze olumu natulakawo neŋŋamba nti abasajja bano ekisinga batawaanya nga bwogambye nti kakisi bwe nayeefubitika butamanya kyakkola naye ffe nga tuli wano tugenda kufuba okulaba ng'abalenzi tukola ki tubayamba anaakwata akwate anaagaana akole ki aleme olwo olukungu lwonna lwe twogeddeko kale obukyafu n'okwetana biki ebyo gye tuyise n'obutamanya olukungu lw'olujja mu sekisi bw'omuyingiza olukungu yagaanira ddala lukungu mu sekisi bw'oluleeta ate nze gundi nze nkulira gundi nze luddawa sekisi wakukakkana olukungu mu sekisi muba mwenkana oba gwani sekisi omuleeta mu lukungu kakkana wenkanene gw'oli naye ogenda kusekula yawusigaalo ogenda kusekula omusekuzo ogenda mu nsujju yawusigaalo kakana wenkana awusigaalo oyo oba mu mulalu olya n'abalalu kakana olya n'omulalu wo buki
nga mwenkana bwe wonna wokkiriza kakkana obukungu bujjewo sekisi akunyumire kasita oyiga bino wammanga. Omwana omulenzi yateekeddwa okulomansinga mukyala we. Abakyala musenye amannyo banaye mugajjeeko ebimere bye ebikutteko musenye ku nnimi. Omwana agenda okubanga bw'aba ayagala okufunako kyafuna gy'oli okuva mu kamwako olulimi olwo nga luyonjo nga si lukyafu. Okitegeera ebiseera bino abasajja lwa baagala ebiseera bino eby'omubulago ng'anyumirwa okuba n'akwata olulimi luno ayisaako mu kiseera bwati ebyo abasajja abamanyi. Ng'obudde abulina munaabwe ebiseera bino bikole ki bitukule. Bano abaana betugenda okulagirira ekyokukola batuuke wano nga waki nga wayonjo. Enkwawa eno akafo kano bakyala akafo kano okitegeera kati batuyamba aba sleeveless bw'oli bw'alabanga wano wakwase nnyo sleeveless ng'azivaako nilwaki olinda wakwate mukyala wantu wano wajjeewo saawa kakikyona akole ki ave mu nkwawa. Bwabutuka enkwawa esimu twagibawadde jangu minibokisi nkuwa kasabbuuni enkwawa yeebe nga tebutuka osobola okuba nga omaakinga bulungi ng'omwana ewaganjala kuwunyako mu nkwawa. Omanyi sekisi alinga w'abaana bato omusajja ateeka omutwe mu kifuba bw'ati n'olanga gugenzeeko mu nkwawa bwe guti enkwawa ewunya ogera okulaba ng'oli aginyweza bw'ati omwana omuwala kuba ekola ki ewunya agiwunyamu nabanga awunye mu kifulukwo kitegeera mu kitoyi ky'enkoma toyi y'enkoma ewunya kuba tebagibikkako nagina ewajjajjange Masaka tezibikwako kati n'owunyanga toyi y'enkoma bannange so n'olwekyo saawa enkwawa eno gikole ki ebere nnyonjo ate muleka kuba perfume mu nkwawa nkyafu sooka ogiyonje funa akasabbuuni ewange okakozesa bulungi wano oleke kubutuka olyoke kuweka perfume ng'okola ki ng'otambula. Bwe tumala enkwawa tulina amakundi gano waliwo amakundi amalungi ag'ekinnya ku lubuto kuno kulike kundi lya kinnya bulungi singa oyogedde ku kundi omwana bw'anaaba ajja eno olimye bw'ati ajja olwakkirira abaana abamanyi atuuse mu lulimi mu kundi bepa ekundi nga lyawunye nga lyakwata terimanyi toyi ya nkoma gye gampye ekundi liwunya naye tekiwunyisa ekundi sabbuuni ono gwe tunaaba nga weekuuta bw'oti ajja n'aligendamu n'akwatamu so kati nekundi liyonje likole ki litukule bw'onoomanya nti omwana abandi limunyumira liyonje asange twagala tubayigirize kino kye mbadde mbakomplainingako nti bakakiisi kokka ne beefubitika bakireke naye nga naawe oyonjo wadde bwagenda okukola ekyo. Kakati tubuuse wano tuyina amabeere gano olaba amabeere gano kasita ofunamu ku bbeere nga ddenemu bw'oba tusobola ddiwanira bw'oti ng'okuuta wansi likube ku kibegaabega likube no bapapa kuta wansi waalyo wakole ki watukule wano wansi waggaga nga bw'okiwulira wansi waalyo wansi wano we lituwula kakati eriyo abaana abawala ebbeere olina ddene omwana twayagala okuyonkako manyi abasajja abaana bato ayagala okuyonkako kabeere ate bane muleka dimuteerangawo lyonna bw'oti kyetaagisa omwana w'omusajja aba agenda kuyonkako waliyonjezza bulungi kwata kana kanywanto kokka bw'oti tomulekera linamuzibikira nnyindo limwetamye amabeere amaki amanene tegalina buzibu naye naffe ffennyini bannyinigo bw'otuuka mu buliri n'olyoka weebaka bw'oti ne ligende mu nnyendo erirala e Masaka n'obeera nga amabeere gagenze waaga gaali gakulira wano Katonda muzibu tugazaalibwa gali wano ne gasesetuka ne gatunula erimudidula mu nkwawa neddala muki mu nkwawa bwe weebaka bw'oti naye bw'ebanga sekisi sawa ya sekisi kwatira omwana abandi ayonke kabeere muteekeeyo omutima omanye abaana abawala amanyi okwebaka kalambo n'abeeraawo nga mulambo gwafudde dda bagukolera buli kimu guli awo kyokka no byotaddewo bye bali mu kukolera buli kimu bikyafu gwe wennyini tobiyonja. By the way senga obaye nate nayo beerabira topiki ndala kubanga eri abawala ennaku zino omwana n'agamba nti nze gaayo oyo tamalaako gaayo yamberako kadde katono naye ng'ate oluusi nga yava obugwi eyo topic namba ekireetedde Uganda okulowooza mu Uganda teri musajja atamalaako
ekyo nze ngendo soko okuyamba ensi mu Uganda tewali musajja atamala tewali musajja atamalaako eno ovudde tusooke tugende waliwo yagadde oba tuddeyo emabega wano waleke tunaakomawo tuddeyo wali ku biyonjo kati bw'omala okunaabaawo nkubulidde engeri omwami ono akabeere kano bw'anaakayonka kamukwatire katono bw'olaba likulemeredde ebbere waliyo otuleega waliwo tunayiti nga kampi bwe kati kakoma na muno bwe muti kati wono kayina akakoba nkayamba ositula okuwanirirako ku bbeere lino ne litakumenya nga ligendera gye litayina kgenda nosobola okuba bw'obanga omwana omusajja asabye kabeere ng'ojjayo mpola ki akanywanto ekyo kijja kutuyamba kati fe abakyala tulina paati yaffe eno olaba kino ekisambi mwe kyawangira kiti zino empataanya zino Katonda ezaawula ensujju mu makati gaayo naye empataanya ebisenge bino by'ebisambi ebisenge biba bya nsujju kati then kino ekisambi wekigattira ku lubajjo lw'ensujju wali weetaaga okuuta ennyo wakoleko nalabye akantu senga oleese emboozi nalabye ku betubira ku social media omuwala nga muzungu ddala naye yabadde ayambadde kamunda kokka kati n'abuuka ati mukubuuka n'agwa ku buliri naye mu kugwako yagudde agizati amagulu nga wano wonna waddugavu ninga ate muzungu nga muno munna mwaguba kakati waliwo n'ekirwadde ekikwata wano ekikwata wakati w'amagulu tutandise okijjanja kiwonera ddala abakyala bangi bakirina naye basirise nakyo kirya infection eyo ereeta ebitulutu wano wonna ne wajja ebitulututu byonna n'obijjampa ntandika okuluma by process ogenda okwesanga nga black akutte muki mu magulu tubijjanjaba ne bikola ki ne biwona ebyo mbijjanjaba nze ne biwona kakati naye nga gwe toli mulwadde w'ekyo kitulututu mukyala tekikwetaagisa kuwuba nnyo bisambi kutambula bw'otambula bw'ova eno bw'oyambuka bw'okkirira nga tebirina kammaso byekuuta bwe biti kasita oba ng'otuuse mu sayizi y'omukazi omunenemu byekuba mu kwekuba ennyama eri bweti ne bikola bulaaka weetaagisa omukazi yenna okwambala kammaso muki munda ate era omukyala yenna n'aligamba nti bw'ogenda mu kiyigo oba tolina kwakulinnya funa ekidomola ekiteeke mu kiyigo funa akateeko kateeke mu kiyigo olinnyengako okugulu okwate ekyangwe weekuuta okole ki otukule ng'onaaba muno bwe muti ne muno odinnye wala na wano okuwe wakole ki watukule kabakyala bokgoba naffe abaami nammwe abaami ate mwe muyina ekizibu nakugambye nti eri abalina abaana ng'ayina mangada ze bbiri talina bulimaawa olimaawa obumanyi bwe buno obugundi obuba obutinitiri bwewo obutono weewo obukaawa kati mangada kyekyo ekinenemu kati eri abaana abalina bimangada byabwe nga byasibye byewuuba kuno nabyo biwunya basajja biwunyira ddala ate birina ekisususu kiri awo tekitegeerekeka kiwunyanga oba waliwo ekika kya pupu w'omwana tuse emyaka 5 ekisuwa pupu omukalu aludde ku kkubo pupu yaludde ku kkubo abasajja munatusonyiwa oba kamwaka akagundi ako ebisu ebyo bibiri bwona obinoonyereza omusajja nga webirimba bulima eki amanga dooyo nga yeekuubye nnyo n'ayambala panti n'agiddamu okumala ennaku 2 oba nakusana gwamwaseeko nnyo nabyo biwunya ate abasajja abasinga tebaagala kunaaba abanaabi batono basajja okunaaba bakaayanira ddala n'akaayanna nalanga abonaabona nga tayagala kunaaba nga tebaagala bangi gye bali senga waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti nze Jofule abakyala abanene nabavaako ne mubuuza lwaki abakyala abanene obavaako ng'ate abamu be bayayaanira n'agamba nti nali nafunako ekiwala nga kitiribita kiti nga kinene kiwala nga kirungi ne kinkuba nnyo 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 nava eno nga mpanze nga manyi mayitirivu nnyo naye kasita kyagira kiti teyeerabira nti fe abakazi mu ddakiika egi gaali gakuwedde omusakuzo gwali gutunudde mu byagwo gaali gamuwedde gaali gamuwedde n'agamba nti era ye taliddira mukyala munene
naye ng'ate nze nakizuula nti obuzibu ko bwava kireka ndoza omuwala ono yali teyeyonja bulungi naye nga tosobola okusangayo olinga munene siga nti buli munene yenna aba mukyafu naye obuyonjo kati ojja kwesanga nti omukyalo oyo yayinamu kyetuyita infection candida. Candida ettonde limu erya candida nga wakava okunaaba litonya mu mpale bwe pa n'owunyanga amaze wiiki 2 nga tonaaba. Ettonde limu bwe liti litonya agamazi agavayo agalinga amata amafu. Limu abamu batandise na kujja wali pass. Yes, kubanga butabikeko kali kayinza omumenya ennyo abantu ng'olibye ebimuvaamu ebyo kati ebbanga eryo lyomalanga ebintu ebyo bikuluma totutuukiridde tujje tuwozeemu museke bifulume totutuukiridde tujje tukuonye infection eyo leke kuddamu girabako nze wange wonera dda notaddamu girabako maama nnyabo ekyo nkyekakasa ewona notaddamu girabako eyo Candida notaddamu lako nti akutawaanya naye abakyala bawangala n'ebirwadde ebyo kati mu kuwangala n'ebirwadde ebyo abamu tuyina enku ezo nagambe ze tuteekayo obukulu ng'oli tamanyi bazinaaba ng'obbanga lyonna kujabula bujabuzi bwatuka mu kigo jabulako bujabuzi so zeetaaga okunabira ddala n'olukola bwoti n'owulira nga obuntu obwo bwa bulako bubeerako bwonna obunaabyeko buweddeko n'okwata neya sayidi eno n'oginaaba bwoti nnyo ezo zizaalira ddala obukyafu kyokka ate abaana abamanyi okulya obulungi omusango omuwaya gutadde okwo nga kyeyekola enku nkoko bwana kati muzinaaba abaana bannamwe muleke ebbalwaza bulago abaana abavubuka balwadde Candida w'omu bulago lwakunuunanuuna nga byanuunye bikyafu kituufu kale katubaleke banuune kuba naffe mukuva mu buto kaswiti kawoomanga ayinza okuba bwa omusajja bwakula ng'okwenuunira awo enkuzi musanyusa naye tujja kwesanga nga baana bawala ebintu bikyafu nnyo mu binaaba ebikole ki bitukula kasabuni kali ke nayogeddeko kennina kabinaaba ne bikola ki ne bitukula kubanga sabuni ono wa bulijjo si mulungi kunaaba kitundu kyaffe ekyo sikati bw'ofuna kano kakuyamba ekirala abaana beesokoola abaana banaaba beesokoola lwoginaaba bwoti amazzi agaali gikuumye gavaayo buli lwonaabayo bwoti gavaayo omukyala baamukolanga ensujju aginaaba kungulu bwati munda eri yeeyoza yokka yo yeeyoza yokka tebaginaaba munda kati buli lwoginaaba munda ogimalamu amazzi ago agaali kuumye ekifo ekyo ekifo ekyo amazzi bwe gakiggwako ng'ofuna infection Candida tava wuwo kubanga oba ekifo wakola ki wakijjamu obukuumi kati twagala obuyonjo obwo bwonna tubukole tutegedde kunaaba okwo paka bwe tunaaba ebitundu byaffe ebyaki ebya wansi tukkirire ddala bakyala munaabe ne mumpatanya z'amagulu muno bwe zisaliza eri abakazi abalina agatumbu aganene nga muno mukyafu namwe tukuubemu n'ebigere tubikuute omusajja agenda okuwanikako okugulu waggulu nga tala nti kuki kukyafu ate ebyo byonna bwe tubimala abasajja mmwe musenye amannyo tusenya amannyo n'ennimi abasajja tebaagala kusenya mwe buli kimu kibakaluubiriza musenye amannyo bw'oba omusajja omulala tasobola kwemwa mu nkwawa kwata olusosaayira naye bannanga abakyala banaakola buli kimu tewali kyakkola tunaabakolera kyo omusajja bw'owasa omukazi oba ofunye maamawo labirira omwana wa munno musajja beetaaga kulabirira nnyo anti omusajja olaba bagamba mbw abasajja ne bw'omukolera kyayenda ne wali otegeddeko nti omusajja eriyo omusajja agenda n'ayenda amala okwenda aba atambula mu kkuba atambula yeeyogeza yokka ni obanga nnoonyanga ki bannange oba mbanga nnoonya ki oba nnabaaki oyo tasobola kuwasa mukazi mulala namugatta ku mukazi we kuba buli lwayenda yejjusa ng'ebirungi biri eno ng'ebirungi biri eno mu mukyala we bwekola ebirungi ebinaleetera omwami oyo okwejjusa akole ki akomewo abasajja babasigaza lwakwejjusa abasajja bwangala ne bakazi baabwe babasigaza lwakwejjusa buli lwayenda yejjusa n'agamba nti mukyala wange yasinga omukazi n'ennyanja ye terimu yadde otuzi mukazi wange asinga awo mpadde mmanyi kato ngenza okusanga ng'ekinu kigazi kyetaaga kutunga na mpiso
kizza mulago batungeko sai byonna omusajja ajja abyejjusa ogenda okwesanga nga tawasizza ng'era akomyewo wa mukyala wakoze eki ateredde ffe tufube kukola byebyo ebibaleetera okwejjusa naye tetugisobola kukola ebigana kwenda kubanga omusajja okwenda tusobola muziiza ntoyenda naye bw'oba n'ebirungi ebimusikiriza okukomawo ewuwo ajja kukikola amugambe ne mukazi wange tagumanya kubanga akulaba ng'oli mukyala akola ki asaanidde okuba mukyala we. Nina mukwano gwange senga nsonyi okusazaamu era yanyumiza manyi funa experience mu mikwano gyange yanyumiza emboozi n'aŋŋamba nti no yafuna girlfriend bino bya bulijjo naye ng'omukazi wakajja ali n'abaana naye nga bino byagendako out bino amanyi kutambula ne kakiiki kaako ak'ebbali naye mukwano gwange ye kyali kimu kyokka nga yagamba nti omukazi obali asobola naye ne bakola buli kimu n'abeera nga n'okumuyamba amuyamba naye nga kiki atayagala mu bulamu bwe okuzaala ebbali okusookera ddala kati Geoffrey sirizaala bbali era n'omuwala alina gwe mba nfunye mugamba sijja kukuzaalamu era buli bw'otuusiza okwagala okuzaala funa ki omusajja omulala naye ekirala kinze bwe mbeere wakati onkubira ssimu okujja nga nze kkubidde tonkubira ssimu eyo nabina nga amateeka yagateekawo era mbu agenda okwagala omuwala byonna abiteekawo nabimubuulira kati yafuna omuwala gwe yafuna ne babeera bonna era nabimunnyonnyola nga bulijjo omuwala nakkiriza obigondera kati lumu munnange ndowooza omuwala abeereyo lava emulinnya ziwera ssaawa 9 ogw'ekiro beebase akasimu akatadde wali emitwete muno obusimu obutono akatadde wali bali mu buliri beebase akasimu kawuluguma omukazi kali ku saidi ya mukyala bazo nakuba essimu ekiro kino yani buzibu ki ng'essimu agikwata ng'asirika ng'olwala lutandika kati ffe watulese eno golowooza ffe tetuli bantu era maama nga kasinda omukwano wuno asirise omwami ali mbuli yali yakuuyidda bakoowa yeebase bakoowa nnyo emyetawulo mingi nga kawola keererejja nga kajjako essimu kyokka no byonna bigenda okubeera okukuba essimu ngera kati kasindika dda obumeseji omukazi n'abulaba webali nnyo nga yabulaba kubanga omwami bw'abeera ewaka kasimu ke kabeera awo omukyala akakozesa amanyi yateeketeeka ebweru gy'ayendera terikusindika meseji terikukuba ssimu kati ng'omukazi ne meseji yaziraba dda n'asirika kati essimu kati oyo omusajja yali tamanyi kwegaana kati era bwe yagira awo n'amuwooyawooya omukyala n'ambatira nga bumanyi munnanga talina kyakkola omukyala ali mu bufumbo alina n'abaana naye yagamba nti essimu gye yasooka yaddamu okukubira omukyala oyo ow'ebbali ye yasemba yes kati abasajja ekiko ekyo omwana ne yeegayirira ne yeetonda n'amugamba gwe nkumazi siri kuddira yakunzitira maka kituufu ate abakazi babeeye ebbali nga bagamba nange ndi mukazi kati omukazi oyo kikyansinza njagala okukutegeeza gwe omwana ow'ebbali bw'ofunanga omukyalo ow'ebbali bw'ofunanga chance omusajja n'akwagalira ebbali n'akuwa buli kye weetaaga sirikirayo muve ku bakazi b'awaka abo abakazi b'awaka balina ebyama by'ababba baabwe abakazi b'awaka bamanyi gye bajja abasajja baabwe omusajja yenna ayina amagezi ategeera asobola okumanya nti kino kyekintuma kyekyepika nekintuma ku Nabukenya nekintuma ku Nalubega nekintuma ku Suzi nekintuma ku Gundi naye nga nyiwo kubanga tewali kye tusobola bba ntubaga kino kankikuwe kimwerabize okulaba ebinu ebirala manyanga musekuzo gwe gubatuma nti kimwerabize ebinu ebirala jasigala nga abiraba era nga yegoma ensujju z'abalala naga njala kulya kweyo ensujju njala kulya ku njeru njala kulya ku ya black katakke naye nga amanyi omutuufu gwakola ki gwayagala gwe mukyala ebbali eyo gy'oli sirikirayo abaana bwala ekibalemesezza okuba n'ababaagala kubanga ojja kwesanga nga buli muntu alina omuntu gweyegoma naye omuntu gwegoma nga alina omuntu we kakati gwe yebweru gy'oli omuntu we bw'omwegoma n'omufuna sirikirayo tomanyisa mukyala waawakoyo balina emize gy'okuviewinga profile pics z'abananyini basajja n'amufiirako ogenda okwesanga omukyala agano yona anoonyaako yaani anfiirako bw'ati agenda okulaba nga amunoonyereza omukyala atambuza mpola bw'ati okona waakoonye ng'alaba omukyala alina n'ebifaananyi byabba obufumbo buno buleetedde obuzibu omusajja ntalo zakola ki zatayagala muleke kuteeka ntalo z'abasajja abo bayambye ne babakwana ne babalabirira ebweru ne babawa buli kimu ate ne mubyonoona musirikire eyo bw'oba wawooma nnyo ng'ensujju yo ewooma nnyo ekizo waawaka ng'omwami agiriira bweru teka kuvayo gamba nti ekyamulesaawo nze obuwomi bwe nnina mu nsujju yange maama buka nnyo
si gw'osembye okuwooma. Abaana bawooma ne bajjajjaffe we bawooma. Eno ensi abawoomu bangi. Sagala kuseka. Si gw'osembye okuwooma. Teweeragira mu kuwooma ate si gw'osoosa okukola ki? Okuwooma. Ensujju ziwoomye e Uganda wano. Segate kano kaddemu teweeragira mu kuwooma. Teweeragira mu kuwooma. Kakkanya obuwoomi bwo wansi. Nti abawooma bakyajja. Abaana b'abakazi bali eyo ng'agassa obulungi n'okuwooma n'empisa. Nga yenna muwoomu. Okitegeera. Gwe nno oyina kuwooma kwokka. N'empisa toyina kuba bwemba toyina mpisa bagata okuba essimu n'ogikuba batoyina mpisa oba obuuse ku kiregano ky'omusajja wabula gwawulira osindogomera eyo nti okuba yakuwaanya ennyo nti owooma eno bana abasajja ekigambo bakikosa bukozesa eriyo omulenzi gw'osanga ne bw'oba towooma gamba owooma ng'omutawaanyiza wenna towooma amalusu agawandudde mu kinu buli kimu akikoze naye n'amalanga bamukuza n'empisa mu siimu n'agamba nti neyanziza switi naye nga toli mu ng'otambula olunaku lw'amago gamaze nkubulira suzi bawa newoza kino ekikazi kati nkirina anti bawaki ekiro yaŋŋambye empooma kufa togenda kuwooma kusinga maama w'abaana oli awoomedde emyaka 15 okitegeera awoomye n'ava mu kuwooma anti emmere ne bwewooma etya oyinza okuba owoomera nnyo amatooke n'ennyama nze kati boomera nnyo amatooke ne mukene naye sisobola kulya mukene mwezi mulamba tosobolera okyusaamu era nkyusa n'endya ku nnyama naye ennyama eno tegenda kwewaana nnyo nti yesinga mukene ono gwempoomerwa kati be bakazi olw'okuba akyusizzaamu fe abakazi kituleetera okulowooza nti omusajja ono wali waavudde n'akyusa najja alyako wali mbw eno gy'avudde tayagalayo batono nnyo lino eddogo eryajja e Uganda kuba omukasajja ali mu senseezi ze tizibu okusuula abaana be 5 n'omukazi mu nju n'agenda omukazi oli embu yawoomye ayi baba nedda ate abasajja ndi mwerabira obuwoomi obwo omuntu bwerabira nnyo wano Uganda mukama Katonda omusajja akulye wano n'owooma nnyo n'akulya emirundi egi 3 n'alaba nga yakwegombako maaso n'alaba webbina ng'ajja omusekuzo ne gumutuma ng'agenda olye kuli eno ne bakuba essimu eno yawoomye nnyo okubalenda ku 3 emabega batakyamukwata abasajja obuwoomi babwerabira abuwoomi abuwulira awo essaawa eyo ate nze abakazi mbagamba nnyo mukitwale nti omusajja awunga kaseera kalinga omusekuzo tegunnakkakkana bwe gukkakkana ayinza n'okukwata essimu ye nadda ku WhatsApp aswiti ate gambye ey'abiri oyina mobile money naye wali nga tonnabako kinu kumutunulisaamu nsujjuuyo bwoti yabadde bannange ngaga olaba bebi njagala nkukolera boutique bebi olaba emmotoka eno nja kukyusa emipiira bebi obadde ovuga mulekaki nja kugulira akakawundo kasita bw'amala okulya ku nsujju bw'ati anti mumanyi okuba nga temunnayambala nebasewo nakyabugazi bw'ati n'omusekuzo ogutunulako olumu gwasekudde bitawooma naye nga ssente ze zaakututte olugulu ogutunulako nga yali ku ssimu ye takyakuliko bibi wadde ongambye okumpaya bino na mobile money kankuweetaane 15 nja gikuweereza ye musajja yakusuubiza botiiki nemuka n'ebirala nange kankuweetaane 15 nayo nja gikuweereza ye musajja omusajja bw'aba yawasa mukazi we n'amuteeka eka aba bingi bye yalaba mu mukazi oyo n'amukkiriza n'aguma naye tebweru tewewagirayo waleke ne bwe bakulimba ebigambo 4,000 naddala nga tebannakulabako bwe wakula okitegeera ate tukkirize nti bano abasajja balabye nnyo naye bw'aba alabye nnyo n'asalawo naga nti kampase guni mukube ewaka mu baalabye abangi omukazi oyo mutikkire senga nakenjaga kukubuuzaamu nga tuzzeyo eri ku ntandika gye twatandikidde eri mu buyonjo omusajja omutuufu omukazi yali mubaddeko bbanga ki nga tannayingira mu nsujju anti omusajja yenna omutuufu romance yali badde ya dakiika mmeka nga tannayingira nsujju yaligenza n'oyingira ensujju ng'omukazi oyo amaze otutuuka ku ntikko ate eri abamu batuukako ne baba nga tebakyayagala anti olaba nakugamba nti akajanja k'abakazi kangi nnyo omukazi bw'atuuka ku ntikko kiki ekyebikka nsujju abadde koze bwateddamu neyebumbula neyegatta bweti abamu bagamba mbw aba alumizibwa
nangenze kati namutusada konti kaze numizibwa bulimba nyingira numizibwa olinga kota ku kisenge ate nga watuwongera amasavu gayongera gaba kweyunanjuyo ebirungi byayongera kweyunanjuyo senga baba batulimba kira atandi ayongera kweyongera kulukuta kuba bakutesetese bulungi bakutesetese bulungi kati omanyi lwaki nalige nti omusajja ayingira ensujju nga n'omukyala amale kutuuka ku ntikko nti abakazi abasinga bonna entikko bagifunirawo kamenya miggo lwakuba nti abakazi enteekateeka y'enku zino ziteekayo obukulu kamenya miggo bagijjeewo abasinga bali ati ono wonna wakoze eki wafukamidde waweddewo lwa nsonga enzo tobala abakyala mbagamba oba oyagala kutandika kusenyanku jankulagire bakola buli lwokola bwoti nozza wansi bwoti kamenya miggo omuggyeko ennyama kamenya migga gwako ennyama weetaaga obumba bubumbi oti oggala nsujju buggazi oti ozzeeno tozzaayo wansi kamenya miggo yasigaza eki ennyama buli lwasigaza ennyama kijangulira okubanga bw'eba entikko wootuukiraawo okubanga omwami asobola okukola kiki ennagamba nga tetukola kiki ng'oli bwoti kamenya miggo bw'afuna kiira bw'okima bw'oyamusa kamenya miggo kiira kima kamenya miggo mu ddakiika ngaago oba 10 omuntu oyo oba omuwangudde aligamba ddi nti nonze omusajja tamalaako buli lunaku bakuwangula okitegeera naye kireese obuzibu nti gwe katono nnyo olugiramu bwoti n'akabe abanga pusi nga yeefubitika nogamba ani amugoba bwonna apeekingako obupeekinze nga yeefunugula munda tuyinamu abakyala babika bibiri oli gwegambye okamenya miggo n'omulala munda eyo waliwo kapaati ke baateekayo eyo mu nsujju munda nga koko olina okukoona bw'okakoona nawe atuuka ku ntikko naye akeetaaga abasajja baakulanga balina omusekuzo omuwanvu obulungi nga muwanvu ate mu buwanvu bwagwo nga tegusekula wamu ng'ebinyeebwa biri omanyi twasekulanga edda mu kyalo ebinyeebwa wajjajja ng'obisekula bwoti bw'osekula bwoti n'obikolamu bwoti okitegedde n'obitabulatabulamu bwoti n'oddamu n'obisekula n'obitabulamu obitegeera bw'olengera ekireri ebbali n'okikoonayo naye ng'obadde omalako nnyo niyo olw'okuba nti kalya entikko eri yali yakulema dde otuusa omuntu ate omuntu eyeetaaga nnyo okufuna maanyi ga kisajja mangi kusekula binyeebwa bigonza n'engalo esobola okubaako kyekukolera nga tonnajja senga engalo obugalo neekwata neekikitanya kamenya miggo oyo anti omuntu akomerera enduulu ne balowooza olina kyokoze omuntu akomerera enduulu anti omuntu anaagenda okutuuka bulungi ku ntikko ate aba takyekoze ebyo yasoose kwekoza akiti abamunduulu abakalyettama abalaluse wawulire enduulu ezo ez'olulekereke ezo abo basajja abatuusa bannaabwe eyo gye bagenda naye gwamukomya mu kkuba abaawo nga mugezi nnyo kuba aba ategeera bakuyimbirayimbira obuyimba bwabukyusakyusa kuba aba akola ki ategeera naye omusajjakazi mulalule mukko mutuuse gye mubadde mugenda olabe enduulu gy'anaakomerera mu kisaawe senga kyatteeka nti buli obeera n'omukyala alina okumaliriza omukyala alina otutuuka ku ntikko buli lwobeera naye gwe nga buli obeera n'omukazi wo otuuka ye lwaki tatuuka gwe balina lwovaawo nga togize kati ye lwaki tagira buli lwogize kyangu nnyo nkugambye noonya munno bw'aba wakukamenya miggo tiginya kamenya miggo eyo ojja kumuzuula bw'aba wa munda wali weggambye sekula sitayire eno sekula kola bwoti ajja kukola kyera ojja kukola ki ojja kumuzuula kati jasi basajja nti temunoonyereza tunkoze ntya naye n'abakyala ennaku zino senga abakyala obeera osekula ng'emimwa gyewumbye abakyala abamu bw'obeera naye ebbanga nga mwemanyidde otuuka noba ng'osekula nga tayina kina kigambo kyanyiga yadde ogamba ki yadde kasisiri ogamba ki anti nammwe babayise muganya okuyitaba yadde okunyenya ku maganda ku ekiseeso kyenyenye anti kati olaba tewali yadde obusungu buvudde wano abakyala baŋŋamba oyise omusajja n'omuyita jime
Jime taliyitaba. Oh gosh. Jime taliyitaba ali kulya erya sekula bamuyita Jime yitabako wangi. Sekula olugendo lutambule yes. Wangi yitabako olugendo lukole ki lutambule omwe mutayitabira kye baba tababuulira nti wosekulidde ki nyewe kyo oli mukikonera siwe watuufu naye yitaba bakubuulira ekituufu jagamba mwana gagambe siwewo okitegedde nti ekinyewe kisasekulira eno okitegeera abeko nnyonnyoli gyakuyimbiramu ng'oyitabye naawe naye kuno okusirika kwamwe nakubaleetera obuzibu okitegedde naye bw'oyitaba ne bakuyita n'oyitaba n'ayogera nga bw'oyanukula emboozi eno muginyumye temusirika okitegeera kandi n'olugendo ne bw'oba ogenda kutuuka ng'omwami owulira otuuka gamba nti yenze wuuyo munnoowo tutuuse yeffe ng'olwo ani ayogera omukyalo omwami muntu mutageeze omusajja alina akaseera ako kayagaliramu omunyweza omukwata omunyweza okumuwambaatira naye bw'oba toyogedde nti yeffe tuutuno tujja ne bannange banaakuwambaatira batya abanyumiza abo buboozi manyize embeera nya mu buboozi egyo tutuulira omwana ow'obuwala yatesa n'omwana ow'obulenzi n'amugamba ati nze tonfunyisanga olubuto ne bakkaanya nti tekireza kuzaala kati tekyetaagisa nti yeetiye akati munnange muno babeerera mu muzannyo gutabuka kati omukulu atuuka ajja ku ntikko kati omuwala yanyweza bunyweza baali ba withdraw baali ba withdraw kati amunyweza alabika munsekula wano omuntu oli gwegambye ali munda eyo yamuteeba namugamba ti maliriza ndeka yamunyweza bunyweza ng'amugamba nti amunaye nze gw'olaba wano olugendo nduvuze ntuuse izi ntuuse ate yamunyweza bunyweza kati awo teyamuddukako baatuukira wamu ku lugendo nga lwe lubuto awo baatuukira wamu abo lwe lubuto ye mwana abo baatuukira wamu kubanga singa tebaatuukira wamu ng'ate balina ensonga gye bakkaanyako yali ajja mmuleka emmotoka agifulume yes naye kati lwakuba nti baali baateesa kyekyaleeta obuzibu ekyaleeta obuzibu nti entuuka yaabwe bombi yakwatagana naye singa teyakwatagana yali ejja mmuleka naye bombi baatuukira wamu ate nga ffe abakyala bw'aba atuuka bw'aba asimbye wano erinnyo oyinza ofuna amannyo amaluma obulungi ate bannaffe abamanyi begambe nti bw'agira n'anoonya ebinyeebwa n'asekula bw'abitabulamu ojja kwesanga nti aba yakatabulamuko bw'ati n'akola bw'ati n'ateeba era ogenda nga bamunywezeza we pa wawamugamba sekula nnyo ebinyeebwa sekula ebinyeebwa oli ku ki okitegedde okola ki okitegeera awo abasajja bwe bayomberaga kyabali mu nsakazi yabadde anzise naddese gwe nalyoka ateekeramu ne kumpi oli okitegeera siwaba nti bambi akukuba nti busungu aba awuliranga awulira ebinyeebwa bigenda okugonda bigenderera okugonda nawe bibadde bigenda okugonda nodaba n'osiriwala omanyi mulinga biralu enyewe kigenda kugondera naatulaba ali n'okwata emasaka n'okireka n'okizza emabega kyeva mufuna empi okitegeera ate oli oyinza n'omuleka nogakamuleka oba anaakomawo ne mutuuka okutuuka gye mugenda nga wali eri teyazzeemu kulabawo kyekyogamba nti emboozi yeetaaga mu kaseera ako jowani wanje nigetete okitegeera mweyitabe mweddemu osobola omugamba nti ewa anedda ekyo ewokupya ekinnya weewa onywerera mu kinnya tovaawoawo okitegeera omuntu asobole okutegeera nti okola ki nti omulagirirako beetaaga olagirira abasajja ne wona omuleka yasekula ebinyeebwa bye yekka mukulu ogenda bonaabona nga emyaka gyonna ntonyumiddwa niye omuntu mulagirire nti olaba bw'oba ogenda e Masaka awo mu nnyenda awo bw'otuuka ku lw'evviira siba nywera weewo ku lw'evviira otuuse ku lw'evviira tova ku lw'evviira okitegedde bw'otuuse weewo
naye omuntu ojja muleka avuge ayite ne wowulya nga wayina osibira naye bw'obeera omulagirira kimuyambako namanya nti wano wenkola ki bwenkwata wano omuntu akola ki awulira kino manyi tunyumiza abantu bakulu betusabikira nti ojja kutegeera betukola ki betutegeeza betunyumya n'abaana bonna banaabeera awo tojja kuwuliramu ki nsonyi so omuntu mulagirire amanye we wakusanyusa nze nnyinza okubeera omukyala yenna tuli banjawulo waliwo awulira nga tanyumira mukomba mukutu naye ate abasajja amatu gaabwe makyafu nnyo singa ag'abakazi bano abasajja abavuga booda enfuufu nejjula okutu kwonna bagenda okuyamba okunuunako omukutu nga kujjudde enfuufu amatu mugayonje basajja abasitula amanda gonna ne gajjula amatu nojja nago mu buliri bananga amatu mugakole ki muganaabe tusobole okuba nga obuyonjo bukola ki bubukira butula ntende maka emanjufu abali kanyama k'embuzi abali akanyama k'embuzi mukyala agenda emanju komawo naaba bulungi tukula olwo oluguudo olwawula bulooka ebbiri ez'emmanju lunaabe lutukule okitegeera oba oli munene kutaamiriza nnyo funa ekyangwe luyiseemu ku kyangwe lulina bye lutereka lukole ki lutukule omuntu asobole okuba nga abaako nekyeyekolera nga awantu waki wayonjo njagala ngatireko ddala ndowooza obuyonjo bw'enkumbi mukazi yenna yalibadde n'enkumbi buli lulya yalirimye n'enkumbi nnya waŋŋamba ku mulundi ogwayita mu enkumbi bazitunda ne maduuka nga enkumbi zitundwa butundwa zinali manyi nti noofuna kigoye kyo n'osalako wali ate buli kigoye ebimu ebigoye bikola kibiyuza biyuza nti ebigoye bye bikalwa guli omubiri munafu bw'omala gagutuuzaako ekigoye kiguyinza oyubuka okitegeera kyetaaga akagoye nga kakotoni kalungi nadde njabaleta ku nkumbi mugirabeko ku mboozi nje njabaleta enkumbi omugirabe enkumbi yetaaga kuba ya kotoni ate enkumbi yonna yetaaga kuba ya white yes enkumbi buli lulima lwetaaga enkumbi nnya nti omukyala naye oba ku live ya YouTube eno gundi bagiraga batya netaaga kuba nazo mbalage nga nzendaga kubanga buli lulima lwetaaga enkumbi nnya zonna za kisenga bw'omala okulima bw'osituka bw'oti ng'omukyala giyisa oyo nga tonnalongoosa munno yeetaaga okufuna enkumbi emu n'emuziyiza gwe n'obeera awo ogenda yonja mwana wa munno enkumbi emu oluba okuvaayo mu bwebadde erima olufu butukayo bweti gye badde erima bwe pa gibakire pa gibake giwummuzaawo bw'obeeraawo awo ebikiddwako ereka kuyitamu mpewo empewo ekendeeza amaanyi g'ekisajja bw'omala ogibikiraawo okitegedde awo tugibisse weeri esirise eri awo funa otuzza otwokya mugakafulasika mwabasha wagenda kushawa gookya olwo bagafumbye ku sigiri gali mu fulasika bw'oba wa sigiri wetekedde buli lunaku omukazi kikwetaagisa okutegeka enkumbi ezinaalima n'akafulasika mu kisenge ak'amazzi agookya n'akabaketi oyo yatandikirwako atalina shawa mu kisenge kye okitegeera omuntu oyo bw'amala awo funa otuzzi otwokya funa enkumbi ey'okusatu ginyike mutuzi tuli otwokya jako eno gy'obadde wamubisse gitereze bulungi guba gusiiwuse enkumbi eba esiiwuse bulungi nnyo gujjako teeka wansi eyeddugadde leete neyagokyayokya si nnyo sigambye gookya nnyo temwokya enkumbi emisekuzo gy'abannammwe amaliba kaba kakasuususu sookako mu nkwawa olweza omusaako okitegeera eri abasajja abatagala situka kunaaba olweza omusaako enkumbi ng'ebabula olubabula n'owulira emiranga awo oba yakumye za kyakye abawala kakati kaleete nga kabuguumirira bakabuguumirira kuti kamala mumaanyi ga kisajja naye amazzi agannyogoga bamala okulima n'agenda n'anaaba gamalamu amaanyi g'ekisajja amazzi aganyogoga gagamalamu buli wamala ng'omusuwa guli tegunnakka bulungi ogw'omusekuzo ate n'anaaba amaanyi g'ekisajja gakendeera amazzi ganakubanga nga galimu ekisuususu kati kwatagala galimu ekisuususu yes oteekeko
ogisiimule bulungi nagaye mukakwawa kano ne mu feesa akatuyo tuyo gyosooka nojjako eri nogisa ebbali n'osiimuuza erimu otuzza otwokyayokya bw'omala ezo si ssatu giteeke wansi ofune ey'okuna eyo yeekaza byonna akatuuyo tuuyo eno mu bulima wawa yonna gye wasiimudde obulungi yonna ezo ze 4,000 zinnyike zonna neneyo gye wabadde wataddeyo supu obutatonnyatonya zinnyike osobola okuba ku makya ng'ogenda zooza bwe wamunaddamu ku makya tegeka ennyo endala buli lulya nagambya nnyamwe mumanye ennima yammwe bwe muba olunaku mulima emirundi gyammwe 5 zibale ennyanya senga kati nnimye kati wasaba sawa endala 2 oba essaawa emu oba dakika 3 nzizeemu nnimye era process omwana eyabuulirirwa otuzi tetukuvaako process y'emu tujja kutandikira omulundi oguddako twebaza bannange nga bwe twayogedde wano emboozi eno y'abantu bakulu okusingira ddala era ino okuba nti abantu bakulu era singa gezaako okubikako kubanga era nti abantu bakulu bo bakola ki baba bategeera bulungi nnyo so twebaza mwenna abatugoberera tukkiriza nga Mukama atusaasidde era nga kyatuwadde obulamu singa tujja kubanga naye tubeere bukumpi buli wiiki bw'anaaba nga bintu tegimukutteemukko tujja kubeera nga naye atubulire ebintu bino byetaagisa tunyumya nnyo ebyobufuzi tunyumya nnyo ebyokkaayana na biki byonna naye olumu ne bino byetaagisa so tujja kubanga naye tongera okubeera nga tuwaye senga mbadde nsaba yali agadde okubaako ne okwebuuzaako okwogerako naawe yeetaaga sabbuuni yeetaaga eddagala ery'enjawulo byonna oyinza okuba nga oluusi ekintu okyogeddeeko wano naye ng'oli alagadde okwebuuzako nti senga nina obuzibu buno eddagala lino olirina osobola okunyambako bw'oti nze n'omwami wange tulina obutakkanya bwe buti ne bwe buti naye twetaaga ojje wakati waffe obeeko n'okwogerezeganya oba oli mwami n'oyagala bogere ne mukyalawo senga waali kati namba y'essimu gy'abaakuwa ogifune kaakati ensonga zonna nga bw'ozoogedde zonna nzikolako naddala kati waliwo ekirwadde ekitawanyawo nagambye infection mbaana abawala n'abalenzi mujje mbawe eddagala lya infection obutaddamu girabako mu maka gammwe abasajja ababuliddwa amaanyi g'ekisajja abasajja ennaku zino spams zaabwe ziri wansi nnyo obulala emitwe mifu tebazaala bane mujje mbayambe mwenna abakyala ate nze saakyalira nsiko ate nze wange kiyira abuze twogera ku mazzi nyabaga nina akasabbuuni akajjayo ebintu ebyo wansi ndi mukyala abuulirira abafumbo kuba ndi mukyala mufumbo yes ni mukyala mufumbo omwami mumaze n'ebbanga ki omwami guno mwaka gwa 12 emyaka 12 ate nga tweyagala era bwetusanga nga twekwanye ejjo era basuubize nti yansuubiza olunaku lumu okujjako wano bamulabeko bwe tunaatambula ebbanga enneetooloola nja kumuleeta mumulabeko wenviridde yansenga wannewanirako wano mbugotozibwako nedda nze okola ddagala kyeri naye abaagala okufumba bokera nabo bajje baneebuuzeeko kisobokera ddala jangu neebuuzeeko era mu prosesi y'okuneebuuzaako nja noonyereza nako ojja kakaza nkituufu afumba yekka naawe nkuyambe bisoboka bingi byogattagatta n'osobola okuba ng'osobola okubeera mukomusajja oyo wekka kisobokera ddala ate ekirala kye nabagambe tulina foundation yaffe mu abagaba obuyambi obudde bwonna mutunoonyeeko naffe mutudduukirireko nina abaana eyo abatalina mwasirizi mbayina nendoza lumu tujja kujjayo ojja olabe ku baana abo tukolereko eyo mu baana jangu tukolereyoko twogeremukko nabo tulabe nabo olabe embeera gye bakola ki gye balimu nja kusanyuka nnyo nze Salmadri Nabukeera senga w'abaana abawala n'abalenzi abato n'abakulu ate nga nze mwogezi wa association eyitibwa Kamuta mu ggwanga etwala abayimba akadongo kamu ate ng'era nze chairperson w'aba presenters mu ggwanga n'abakadongo kamu era bwamwe abalabi ba nayisi bwe ziwera 11 otega butezo ojja kubanga ate ondaba bulungi era nga ndi mu nnyimba ezo ez'akadongo kamu nga nzikuweereza n'emirala emirimu mingi ng'omukyala tuliwo okutetenkanya okusobola okuba ki obulungi neyanziza nnyo okunkyazaako kale senga tweyanziza okubeerawo namadde batulaba twebaza nekkiriza nyongera okujjukiza bannaffe aba emiliyoni 4 ennaku 4 nga tuli mu Dubai ne bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel kubanga ennaku z'omwezi 20, 23, 24
no 2023 tugenda kubeera Dubai ennaku 4 so kkiriza otambule ne banafu aba Segvi Consults Tours and Travel nga bakutwala okulambula mu ggwanga mu Dubai kulambula ebifo byonna ebyenjawulo eby'ebyobulambuzi naye nga bakugamba nti ku milioni ezennya kuliko air ticket kuliko visa kuliko okulya kuliko okusula kuliko okwebaka nkwogeddeko n'okulambula ebifo byonna eby'ebyobulambuzi okumala ennaku 4 so beekwate agenda awo waggulu ku balugita Alwa Park Plaza abali ku level 2 bakubirako ku director ku simu ye buterevu kujja okwogera naye ogende osasule wetekeretekere olugendo wamuno surprise girlfriend wo boyfriend wo mama wo taata omuntu ogwoyagala mukubeko surprise ku milioni nyazokka omutwaleko e Dubai agenda alambule sekintu kibireka kitambula bulungi nnyo namba y'essimu yeeyo awo mukubireko eri ku kipande ekyo mukubireko mugeriziganye ensonga zonna zibeere nga ziggwanga bulungi naye ng'ensonga eriwo yagenda kulambula Dubai emiliyoni 4 ennaku 4 miliyoni 4 e Dubai tugenda Dubai ffenna Diamonds Pre and Primary School budo Kimbejja ly'essomero twalayo omwana asome bali mu luumula kati baawumudde naye kkiriza ng'oteekate kutwala omwana okusoma mutwale ku Diamonds Pre and Primary School budo Kimbejja ly'essomero lyokka erijja okumusomesa obulungi kale abanafu aba Extreme Media so webali nnyo bagamba nti nno ku kyokukwata emikolo egy'embaga videos ez'abayimbi emikolo egy'obubagabaga obutonotono byonna emikolo eminene byonna bagamba nti bwe kiba nga kyetagisa vidiyo mu mbeera yonna bagamba nti nno webali kkiriza okole nabo banafu aba Extreme bakoleko ku 0756 028272 0756 028272 ekwati site yawo byonna bijja kutambulira bulungi kale nze Geoffrey Mayanja AKA Mr. Wagwan okusiibudde ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana sekinoomu Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Abomukwano mulimu kyamanya gange nze Lwanga Vincent nze director wa Segvi Consults Tours and Travel company ekyasinze okukola emirimu mu Uganda wano banange ensonga eneesolwayo ye programu ya Dubai tugenda okuba nayo mu mwezi ogw'omwenda okuva nga 2 paka nga 24 programu eno y'Abannayuganda bonna abaana abazadde okujja mu tujoyininge nga tugenda e Dubai kubatwala Dubai kubakomya wano Uganda programu gye tulina ya miliyoni 4 zokka kuliko visas, kuliko ticket, kuliko ebyokulambula Dubai. Segvi Tours and Travel tusangibwa kwa Alwa Park Plaza level 2 F2643. Mujje mutujoyininge. Namba zaffe 0701 28 1976. Then endala 0784 28 1976. Mujje ku programu ene ye Dubai. Osobola n'otufuna ku www.segviconsult.com. Mujje mukyuse obulamu. Mwebale nnyo, mwebalire.